n'ebirala bye beetaaga okulabika nti bakozesa mu bulamu obwa bulijjo naye nga ekiri wano kye kino ka balance kankusigemu kankusigemu tweyanziza nnyo tweyanzeege katugende mu maaso ate n'enteekateeka nga bweyimiridde. Yogera emikugu mukama emikugu kabakabaka emikugu gy'obutazimba ekyatuzibula mu busiisira otutikole mukama taata omukugu gy'obulamwanjo emikugu gy'okugaanibwa neyanzeegera once again ndi wano ku ttaka ettukuvu Canaan land era nga ku mulundi guno ate ndi munda ndi ddala munda era okumpi n'ekituuti era mukiraba wano wennyini embeera etandise naye nga bwe twogerera ssaawa zino intercession egendera ddala mu maaso era abakkiriza bagenda mu maaso n'okubanga basaba bawaayo emigugu gyabwe eri Katonda era nga bolaba embeera eriwo mu kiseera kino ng'abantu abasinga bakeera ku makya ne basooka ne bafuna ebifo byabwe mu first phase nga bolaba ekigenda wano mu maaso era nga yeno embeera eriwo ekiriwo mu dakiika zino abakkiriza bagenda mu maaso n'okubanga bawaayo emigugu gyabwe bawaayo okwolesebwa kwabwe bawaayo ebizibu byabwe wano ku ttaka ettukuvu Canaan land era nga zino line ze zisooka bw'oba omanyi Canaan land nga bweri yembeera gy'olaba nga tigwagenda okubanga ajja ku saawa ezigenda okubanga ziddako ojja kubanga otandikira wano okubanga odda emabega ngenda kubanga nkukubira ekifaananyi wano munda saawa zino embeera nga bweri njagala kutegeeza nti ebyokwerinda bwongeddemu byobadde olaba bali ndaba buli dakiika ab'ebyokwerinda baba batuuka mu kifo kino ekikwatagana n'ebyobuyonjo ebyobuyonjo biri clean and class nyinza okugamba nti bwomanyi washrooms eza House of Prayer Ministries International zonna abantu abali abaweereza bonna betegese bulungi ziri very clean ebyokwerinda washrooms zonna munda teri byakufuluma bino kigwera munda abantu bano abali wano worship team mu dakiika zino emaze okubanga yetegeka egenda kubanga eweereza naye nga abantu bano bonna boolaba abakedde bavudde mu bitundu ebyawala naye nga n'abamu bavudde mu bitundu ebyawano okumpi era nga still tugenda kubanga tufuna okubanga tulina omukisa okubanga twogerako n'abantu abamu betasobodde okubanga tufuna wali wabweru abatubuulire bavudde kitundu ki batuuse wano saawa meka era kiki basuubira mu bitundu bino okubanga bajja mu lunaku nga luno olwa Good Friday. Kansooke njogereko n'omu ku bavubuka nga bano abagambye nti Canaan land ekiddemu abavubuka oluganda yesu yeebazibwe soko tuke neno tunene yebazibwe nnyo amanya gugwa amanya nze Lawben abene itwe Lawben ovudde kitundu ki wangi ovudde kitundu ki kitundu wali kyebando ovudde wane kyebando okumpi wane waffe oli otya okuba nti otuuse ku ttaka ettukuvu Canaan land wabula mpulira ndi musanyufu nnyo nga wenkomeza kubanga guno gwe mulundi gwange ogusoose okujja wano mu kino ekivule ky'amaanyi nkula okusaba kw'amaanyi gwe mulundi gwange ogusoose bulijjo nsabira ku rediyo ate ng'oli wano kyebando wano ewaka kibuga ndi mupya oli mupya ate owulira otya kiki kyosanze ku Canaan land gy'obadde olabira ku TV oba owulira ku radio nga bagyogerako kyekipya ky'olabye n'ogamba nti bulijjo weeba tewafaanana wano waliwo vibe eri wano kubanga buli muntu gw'olaba wano ayina mission ye muleese era ndowooza obalaba teri byakugamba nti kujja kulaba kukola kya buli muntu alina ekigendererwa kye kimuleese era bw'ojja wano oba tolina kigendererwa wandiviiramu awo yes kyogamba abavubuka bakole batya abavubuka baffe abatagala kusaba batagala kuwaayo obulamu bwabwe eri Katonda omuvubuka yenna atagala kuwaayo obulamu eri Katonda kiringa kubanga oli mukutambula naye nga mu maaso waliwo ekinnya kyekyo bwe kifaananya oli muvubuka naye nga tolina Katonda mu bulamu bwo obulamu bwo bubeera kumpi buba bumpi tebubeera buwanvu tosa kweyagala bulungi kubanga nze bukyana joining House of Prayer Ministries International nga ndi ku rediyo ndabye enkyukakyuka mu bulamu bwange yes abantu abagenda okujja bakyaliyo bakubirize bagambe bangwe wabula abantu abaliyo nze nakedde sawa 11 nentuuka wano nadde manyi nze asoose wano naye maama abantu abaliyo nga bali mu kujja musambisambyeko kubanga ekiri wano muyinza okusabira wabweru amina sembabule lw'omuyaga kyakakyona matumiddeko abantu b'e Masaka esembabule eyo yonna n'embalala tugenda kubanga twalayo enkuŋŋaana era nga esaawa yonna ojjula weetegeka tweyanzege tukyali wano ku Canaan land era nga okusaba kukyagendera ddala mu maaso njagala kubanga nkutegeeza nti akkiriza enkoko bagikutumu okubanga sabba kuno njagala kwogerako ne jjajja wange
kulaba maama Tata. tuyebazibwe. Amina. Obulamu buli butya? Obulamu kulwadde n'abaana bange bali awo tebalina mirimu, abaana babona balogwa bintu bitulumba okuntuga mu buliri naye ndi bubi. Kati maama kwotuuse wano ku ttaka ettukuvu Canaan land kiwedde? Kiwedde taata, kiwedde kubanga nze nalokoka nkaddiye. Abantu bakulaba ku TV tunula eno bakulabe. Nalokoka nkaddiye nga maama we nali nkuuma maama wange, kati nentandika okuwulira leediyo bwe nagigula, nentandika okuwulira Plasita Bujingo bwe nali mu Katuliki, naye nagenda okulaba byasomesa ng'obukatuliki nsabye. Nali mulwadde wa mutima, balokole basooka ne bamponya, yali nabbi, naye nagenda okulaba nabbi nga byakola ngono bye bituufu, nange ne nga kanisazeewo okulokokera ewa Bujingo, era okuva lwe nalokoka sinamulabako natereera. Naye ebyo ebikyaliwo manyi nabo bijja kgenda, abaana bange nabo batereere bafune emirimu, tuveeko n'ebyo ebinnumba, kubanga yetuyigiriza okusaba. Tusaba n'ogoba mizimu. Ovudde kitundu kima? Kirugu kyaggwe. Ebe kyaggwe obagambye bajje? Nasuze kuno bajja basuze wano? Nasuze awo kumpi wali abaana bange gye nasuze. Toyanze maama, naye maama nkusuubiza kwotuuse wano ku ttaka ettukuvu kiwedde emigugu gyonna. Nategedde nti kiyinza okuggwa kubanga taata atuwonyezza bingi, yatuyigiriza okusaba. Sinziira ku bantu boolaba wano saawa zino ab'ekyaggwe abagenda okujja kusaba omunaana, olowooza banaatuuka banaasangawo? Abo tebalina kye bajja kusangawo, bajja kubeera bweru kubanga ffe abasuze wajjudde kumpi bagenda wajjula, naye ate abajja obuzi naye era bajja kujja. Tweyanziza embeera eri ku Canaan, njagala kutegeeza nti abantu nga b'obalaba feezi eyo yonna gy'ogiraba, abantu batandise okuba nga basaba, abantu batandise okuba nga basinza, abantu batandise okuba nga bawaayo emigugu gyabwe. Naye nze singa okusinkana abavubuka oluganda yesu yebazi so tunene wano wakutaata mukama. Amaanyi go gwani? Amaanyi anze Byaluganga David. Byaluganga ovudde kitundu ki? Nvudde Fort. Naye abe Fort mutusazeeko nnyo n'amaanyi. Akaseera kano tubadde tukeesunga nnyo muganda wange. Omanyi tubadde tusalidde ku radio ku TV ebbanga ddene, naye akaseera kano tubadde tukalindiridde. Kati nganze mmaze wiiki namba nga ndi wano ndindiridde akaseera kano. Olwaleero nteekeddwa okusumululwa emigu gyonna njireka kuno, siddayo n'emugugu n'ogwo n'ogumu. Leero ndina okukkiriza nti nina okuwonyezebwa wano. Efort wavuddeyo ssaawa meka? Efort navaayo wiiki ewedde ku lunaku olw'omukaaga. Omaze wiiki namba ng'oli? Wiiki namba nga ndindiridde olunaku luno. Mbadde embeera n'enamboole. Kaakati tuleeta olukungaana Efort, tuva wano tugenda Fort. Mwetegese abe Fort? Abe Fort twetegese nnyo, tubalindiridde naffe tubeesunga. Tubalindidde akaseera, kati kano ke kaseera erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Oli muvubuka wajjawo okwagala okwo, okwagala Yesu, okwagala Katonda. Abavubuka b'ennaku zino tubakubiriza okuwaayo obulamu bwabwe eri Katonda. Okwagala okwo kwavaawa? Omanyi mu kusooka nze muntu yali asinga nnyo okuwakanya abalokole, naye lwe nagenda nengwa ku leediyo ku Salt, obulamu bwange bwatandikirawo okukyuka, okukaakana nga ndi omu ku abo abakyasinza okuwagira abalokole. Naye kale sofa omuntu yasinga nnyo okunjagaza obulokole ye Musumba Alozias Bujingo, lw'ebigambo bye byawulira. Ne bw'oba wasoma oba tewasoma, naddala ddala nga nze saasoma naye ate abuulira. Oba wasoma oba tewasoma n'osigala ng'oggyemu ki point. Kati y'ensonga ye yasinga nnyo okunjagaza obulokole, naye ate ne byenfuniddemu bingi. Abe Fort bonna ebitundu byonna ebyetoolodde Fort bagamba olunaku olwaleero nti kiri wano ku Canaan land, ate nga tujja n'ewammwe. Abe Fort naddala ddala abaana abawano ekyenjo gye wenviira ddala mu disitulikiti. Omanyi Olutooro? Lumanyi. Beetu mu Lutooro. Kamera obagambe. Abakyenjo ginywena nimbagambira ekiro kino mutasubwa kutapinga amafuta ganu, mwije hano mbere gakwesenera haitaka lya Canaan land, mwije mululwe muyiwe emigugu yona enyakabalo mukaire kanu tata Mukama ekiro kino mutakisubwa, mwije muyiwe emigugu yona abana bakyenjojo. Obuturamaliza hanu olukulunangana ndugenda kuija Fort
direct mutasubwa kwegaita musumba omulungi Alozias Bujingo. tweyanzege abe 40 batusazeeko bannange naye nga tubaaniriza tubagamba nti bwe tuva wano tugenda kubanga tujja mu kitundu kyammwe, tugenda kubanga tuleetayo olukungaana, ab'Embala tugenda kubanga tuleetayo olukungaana, ab'e Masaka, ab'Ejjinya tugenda kubanga tuleetayo olukungaana. Nga boolaba yeye embeera eriwo abantu bangi nnyo abakedde okubanga beewa mu kifo kino abagenda maaso n'okubanga basinza. Kansooke mbuzeeko ku maama wange Yesu yebazibwe. Obulamu buli butya tusanyusa okulaba ku Canaan Land. Amiina, nange nsanyusa okulaba mwebwe. Amanya go bakuyitaana era wavudde kitundu ki? Wanji? Amanya go bakuyitaana era wavudde kitundu ki? Bampita nante za Noel navudde Kawuku. Kawuku Entebbe. Kawuku. Entebbe. Abe Kawuku bagenda tuuka wano wazze n'abantu nga bameka? Nzize n'abantu babiri. Kiki weesunga olunaku olwaleero? Omugugu kigwaga Mukama saba omugugu naguntikkule. Mukama emigugu manti basa tugambe tusabire ebintu bina naye nga nze mbadde n'emigugu egyange. Omugugu ogw'okubeera nga ntandika nina ennyumba gye njagala okutandika okuzimba. Omugugu njagala this time financials eyongereko. Sigadde tobyogera abalabe bajja biwulira. Naye okusinziira ku mbeera gy'olaba wano omuntu akyali eyo ekyagwa agenda okujja kusaba mwenda kitoyinza omugamba. Akyali ewala mugamba ayanguweko kubanga ekifo kiri already occupied. Kigenda kiri already occupied kuba abantu n'abantu abakyali ebweru bangi. Kuba nze natuuse saa 12 naye bwe tuli ku gate nga tulinda tucekinga nga abantu bangi. Tweyanzege katukuleko osabe. Omulabi ali ku Soul TV njagala katukulaga side ey'ekyengulu ye bategese obutebe bwe bategese screens endala nti nawo abantu batandise okubanga befunira ebifo byabwe era nga kino nkikulaga nga nkuyambako naddala gwe agenda okubanga ajja wano mu dakiika ezigenda okubanga ziddako nti bwonna alwawo ojja kuba kati gwe otuula eri awasemba eri waggulu obutebe butatuuse. So yembeera gye nyinza okugamba nti eri ku ttaka ettukuvu Canaan Land mu kiseera kino era gwe abadde akyali wala kyenkugamba nkisambesambyako kyenyinza okugamba nti saviisi eno yonna anytime from now egenda kuba yegattibwa ku mikutu egya Salt Media okuli radio ne TV era nga naffe okuva mu kitongole ky'amawulire abaweereza ba Salt Media fena tuli buterevu okubanga embeera eno yonna ewabweru ne munda tubanga tukulaga. Era tuva wano tugenda kubanga ate tukulaga business eziri wabweru wa Canaan. Tugenda kubanga tukulaga abantu abategese parking okuyambako abagenda okubanga bajja n'ebidduka byabwe okubanga bajja wano mu ttaka ettukuvu Canaan Land kubanga wano wetuli tubadde munda. Njagala mbazeeyo mu studio ewa Tusime Apollo agende mu maaso n'okubanga baweereza ffe tugenda kubanga tudda wabweru tubalage nga bwe kugambye. Okay. Okay. Neyanzege abantu bangi kangere mu maaso nga mbatuusaako embeera nga bwere. Kati njagala kutambuzaamu wano nkulage setup nga bweri. Tugenda kuba tulaba equipment ze baleese ebyuma ebyebbeeyi ebimu ebyakabi nga Two Vibes yekikutemu yegenda maaso n'okubanga eweereza abantu bano. Embeera gye mulaba yembeera gye mulaba nga benaga njagala kwogerako n'abantu abawera ku luno. Njagala mbawo omukisa abantu baffe ku luno tubalage ku Soul TV abantu babalabe nti batuuse. Owooluganda Yesu yeebazibwe. Amiina, Mukama yeebazibwe nnyo ssebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi nnyo. Owulira otya embeera eno olunaku lwe tubadde tusabira ne tulutuukako? Bannange mpulira bulungi nnyo okulaba ng'olunaku luno lutuuse era tusuubira kufuna bintu bingi olwaleero kubanga olunaku tululindiridde ebbanga ddene. Era nkubiriza abantu bonna abali ewala oba bali Mbale oba bali Jinja oba Mbalala bannange bonna banguwe batere bajje kuba ebifo bikyaliwo. Wavudde wa era gwe wakedde essaawa nga mmeka? Nze nkedde essaawa 12 nvudde Jinja. Nvudde Jinja. Ab'Ejjinya tujja. Mujja tugenda basanyukira mujjanga ennaku z'omwezi mmeka? Tugenda kuba tuzirangirira gwe weekuumire ku mikutu gyaffe. Kale ssebo. Abantu abali ebugembe eyo yonna Jinja ebitundu byonna babuulire ekiri wano kati gwe ripoota wange bakubira ekifaananyi ekiri wano. Kale ssebo bannange abantu abali ejjinja abali ebugembe abali ewanyange abali ewairaka abali ekakira abali eiganga abali emagamaga waina bannange mujje ekiri wano. Bannange ne bw'oba toyina transport funa transport ojje ebyamagero byaffe biri wano. Bannange wano waliwo ebyamagero nze era buli ku Sande nzija n'ensabira wano.
nenva ejjinja buli lwa Sande nsabira wano. Tuli mu kusabira ebintu bingi naye mbadde njagala kubuuza olunaku olwaleero kiki weesunga ng'ogyeko okusaba ki ekirala ky'obadde omisinga naddala nga tukuŋŋaanye bwe tutyo abangi? Mbadde misinga okukuŋŋaana kuno okw'abantu abangi kuba buli lwe tukuŋŋaana bwe tuti tufuna ebyamagero nga ku Independence Night ne ku Vision Night. Aga Katonda mugulundayira buli lwe tuvaamu nze nfuna ebyamagero ebinene nnyo y'ensonga lwaki nkedde wano ssaawa 12. Mutulinde olunaku lwe tugenda okujja eyo tubasaleko n'olukuŋŋaana tuleete enjiri ey'amaanyi. Kale tubalindiridde amannya agange nze Nalumansi Rachel. Tweyanzege. Attraction TV tutagenda maaso n'okubanga tubalaga embeera eri wano ku Canaan land era nga bwe nkugambye nti ebyokwerinda biri gulugulu. Afande mumulabe naye ali mu kusaba nno. Afande ali mu kusaba. Kaakati tutuuse awali equipment ez'amaanyi. Kati wano eno yemu ku stations nga bwe nabadde mbalaga nti nembagamba technology wamaanyi nnyo. Eno yezimu ku equipment ezigenda okubanga zicontrollinga ebintu byonna bigenda okuba light, sound. Eno yemu ku station emu eri mu kitundu kino. Njagala kwogerako ne engineer ono. Omanyi ba engineer tebaagala kwogera nnyo ku TV naye njagala sooka tubuulire olwaleero ekintu kigenda kubeera star sound agenda kuba ali ati amatala agenda kuba agali gatya. Kyenjagala olunaku olwaleero tubaake tulwogerako. Ssebo Oluganda Yesu yeebazibwe. Amina. Omulambo soko ka mask tugulize katono. Bulungi. Omuntu omuwa assurance ki ku sound light n'ebirala. Ojulira lights nga woziraba buli kimu kiryoke. Abantu abatanajja mwe ba engineer temwagala nnyo okubeera nnyo mu mwoyo mu kusaba mubeera eno ne mwekweka eno tunakulabako naawe leero ng'oli mu mwoyo ng'osaba tubeeramu. Toyanza tewali kutataganyizibwa kwonna buli kimu kiri taratibu. Buli kimu kiryoke nga wokiraba bantu bajje basabe. Screen zimwatuletedde nga mmeka? Ziriwo 6 era nakibona nakyo kinene. Amanya bakuyita Davis. Tweyanzege screens ziringa 6 naye ate bwe tufuluma ebweru waliyo screens endala zebagenda okubanga bateekayo era nga yeye embeerero tukyali wano ku Canaan land era nga abakkiriza bakyagenda maaso n'okubanga basaba. Mama wange Yesu yeebazibwe. Yeebazibwe Mukama. Amannya go gwani? Nze Jeni Tereza Namususwa. Jeni Tereza Namususwa. Wavudde kitundu ki maama? Mpwirire Bugiri. Ebugiri? Ab'ebugiri wasimbuddeyo ssaawa mmeka ebugiri? Nviireyo ssaawa 10. Naaniina emmotoka. Bandeetedde emitwalo 2,500. Maama ab'ebugiri bakulaba ku Sol TV. Njagala obanyumiza ekiri wano babuulire mu lulimi lwammwe obagambe nti wasimbudde ssaawa bweziti watuuse obabuulire n'ekiri wano. Ab'ebugiri bakkiriza banange. Ndidye wano ku Canaan. Ekiri gano kwegayirira kwetwikula migugu ebizibu byaffe bibale bitusumbuwa byona. Nze nebinsitwire okuva mu maka gange ag'ebukerege ebugiri naida wano ku Canaan. Ntuuse wano ndikwenda imwe abali einuma mufune okwikiriza mwatula obwikiriza tutyendereze Katonda. Ekisa kya Katonda kinunula singa ti Katonda kumbeerera nze nkulinafa kuba mwaka 2020 nalwala nga tisobola kwemerera aye ekisa kya Katonda n'essaala da Katonda dasobola okundiza engulu era kyenva ntambwire okwidde okumwetendereza n'okumwebaza. Kale ndidye Katonda ekisa kye n'obuyinza bwe bwonabwona antwikule emigugu gyona nairala omugugu ogw'obwavu omugugu ogw'okulondolebwa ebisiraani byona ebinemesa okuba ne bizinesi
nze omukazi ayagagano mu bukaire buno naabulaku nikyendi nakyo nabula nikyendi nakyo mu bulamu bwange. Nsaba Katonda wange antwikula emigugu era n'abaana bange bonabona ndikwa abaana 9. Abaana abo Katonda batooleku ebikolimo ebibalondoola, ebikoligo by'obwavu, abaana ab'obugala tibafumbirwa, abasaada babalimbalimba bulimbelimbe, abaana ab'obulenzi emirembe bazira, n'ekintambwiza okundeeta wano mu kifo ekitukuvu. Maama, engeri gy'otambuddemu n'ova ebugiri n'ojja wano ku ttaka ettukuvu Canaan Land, Mukama agenda kukusanyusa byonna. Ogenda kuddayo nga Mukama amaze okukuwa ansa mu linnya lya Yesu, naye nga tukwaniriza ab'ebugiri tubaagala nnyo, so tefe mugiwuliza bulungi ne TV. Wulira bulungi era nze okulokoka nalokokera ku rediyo. Mukama akumpeera omukisa. Amiina. Kaakati bwe tunaatuuka okukuba ettendo, weeteezetesa okukuba ettendo lya Yesu? Indo n'amaani. Waliyo n'akalulu kali akeeri ke bakuba. Mizira. Ffe tukuba mizira. Mizira. Nkube muku. Mukuba mizira. Kati kagenda kubeera waggulu nnyo. Amiina, tweyanzege. Ab'ebugiri, wenjogera tuli mu ssaala eno ey'e Canaan ey'okutambula, ey'okudduka, eyesaala esumulula nnyo. So yeyembeera eriwo ku Canaan Land. Ab'ebugiri abantu bavudde ebitundu bingi tubale twogerako nabo nga madde muwulira. Abantu bavudde Fort Portal, abantu bavudde ebugiri, abantu bavudde Manaafa, abantu bavudde awantu wangi bagenda mu maaso n'okubanga batambula, era ng'eno yesaala gye tuze tusaba ku Canaan Land. Kasooke njogereko ne omwami ono owooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya go kwansaba tunekonomu tuli ku Soul TV. Abantu babuuzeeko abatulaba. Bonna mbabuuzaako abasobodde okutuuka mu kifo kino olwaleero nti Mukama yebale bakwatako bakulembera ne basobola okutuuka mu kifo kino ng'olunaku luno nga bwe luyimiridde era nga bwe lwalangirirwa nti ffenna tujje wano tutiikulwe emigugu gyaffe era essuubira amaanyi nti emigugu gyonna tujja gireka ku musalaba olwaleero luno. Tuvudde kitundu ki? Wesula woviridde okujja wovudde n'ojja nvudde Bakuli. Bakuli wenvudde. Nze neesunga okuba nga nsimulwa olunaku lwaleero era nesuubira amaanyi nti nja kusimulwa emigugu gyange gyonna gyasigala wano. Nja kusaba lankyawa lwakuba nja kuva wano nkola ekiro, nja kuva wano ngende nkola kiro kyova olaba kansabeko paka lankyawa then male ngende nkole olweggulo. Oli mutuufu. Kati abantu abateesese okujja abakyali waka amanyi abantu bagayavumuko n'agamba kansooke neebakemu, kikyoyinza okumugamba? Bangi abalina ekirowoozo ekyo nti kansooke neebakemu, naye ndi neesuubi nti abasinga bajja kujja kusinziira ku nnaku nga bwe lwalangirirwa, bangi baneesuubirya okujja. Bajja kujja mu linnya erya Yesu. Yogera ebitundu mwe bava by'omanyi. Mulimu abava e Namwongo, mulimu abava e Kibuli, mulimu abava e Kisugu, bonna balina okujja mu kifo kino mu linnya erya Yesu. Tweyanzege. Amiina, Mukama akumpeera omukisa. Amiina. Tukyali ku Soul TV, tugenda maaso n'okubanga batusaako embeera eri wano ku Canaan Land, era nga abantu bemulaba mu dakiika zino yeyesaala gye tusaba buli Sande buli lunaku mba mutulaba ku Canaan Land nga tugenda mu maaso n'okubanga tusaba esaala ey'okudduka supiidi, era ng'eyesaala eyo gye mulaba esumuludde abantu bangi nnyo. Tolowooza nti baddukira bwereere, gwatali mu by'omwoyo oyinza obutakitegeera, naye ng'eyesaala esumuludde abantu bangi nnyo, era kyekyagenda mu maaso n'okubanga abakkiriza bagenda mu maaso nga basaba. Jangu gwe Yesu yeebazibwe. Obulamu buli butya? Sooka obuuzeeko ku batulaba ku Soul TV. Tuli butereevu ku Soul TV, abantu sooka obabuuzeeko. Abawulize ba Soul TV mwena mbadde mbatumirako, baana etugenda e Canaan ebintu binyuma, badde nsaba naawe mujje mutwegaateko ekiro kyali. Amannya go bakuyitaani? Amaanyi agange nze Atwine Grace. Atwine Grace, ovuddewa? Nviiridde Mbaale. Mbaale? Nviiridde Mbaale esaidi z'Enkoma. Eastern oba waliyo Mbaale? Eastern. Atwine mu Eastern wagendayo ddi? Nange kale ndineyo abantu bange gye twagenda, gye twasengukira. Mbaale wasimbuddeyo saawa meka?
mbaire nasimbudeyo saa 6 ogw'ekiro. N'otuuka wano Canaan land. Owulira otya okuba nti otuuse ku ttaka lino? Baanaye mpulira ssanyu kubanga ndi ku Kanaani nebaza Mukama olw'ekyo. Mwavuddeyo abantu nga bameka embaale? Twavuddeyo bantu bangi. Kale abantu abasigaddeyo kikyoyinza okubagamba, osobola otya okubakubira ekifaananyi gwe kyolaba wano? Abasigaddeyo mbadde ngamba nabo baje batujoyiningeko ekiro kya leero. Twebaze Mukama olw'ekisa kye kyatukoledde. Ogenda saba lankyawa oba ogenda kusaba ekiro? Ogenda sulawo oba kubanga omusumba agenda kujja mu lankyawa. Waliwo abagenda okusaba emisana, ate waliwo abagenda okujja ekiro, ate waliwo abagenda okusaba 24 hours. Ogenda kusigala wano? Ngenda kusaba 24 hours. Kankuleko sabe tweyanzeke. Ate ku Soul TV tutagera amaaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bweri wano ku Canaan land. Njagala kulaga jjajja wange ndaba wano omukadde naye nga ayina amaanyi ngenda mukulaga wano jjajja wange. Jjajja wange Yesu yeebazibwe. Oli bulungi? Jjajja weebale kusaba essaala ey'okutambula. Wange. Mukama yeebale kukuuma. Yankuumye nnyo. Olina emyaka emeka jjajja wange? 8. Olina emyaka 8? Mu 3. Sooka ojje tuuleko wano katono nkubuuzeeko. Jjajja w'emyaka 8 sooka otuuleko wano. Kakati jjajja ovudde kitundu ki? Okuyisa e Masaka. Ovudde e Masaka? Okuyisa e Masaka kuva okuyisaawo. Oyisaawo e Masaka? Wasimbuddeyo saawa meka jjajja wange? Wavuddeyo saawa meka? Twatuuse eno obudde kiro. Twavuddeyo eggulo. Wazze naani? Nazze n'omulala wano waali. Eyo. Masaka Solo timugiwulira nnyo. Solo TV. Tuwonera ne ku leediyo. Yamponya. Jjajja banaye Mukama anaakukumya okyali mbooko. Wendi. Olaba emyaka 8 osobola okuddukako n'esaala. Guno gwa 2. Nga nsabira ku leediyo. Olwaleero jjajja weesunze kiki kyogamba nti Mukama nti njagala nkolera olwaleero? Njagala kumponya ndwadde zokka endwadde okulwalalwala sitaani byebinondwa byebimbuzaako eddembe byokka n'amaaso aganoma gakoseka. Jjajja wange nsanyusa okulaba nange. Okimanyi nti Masaka tugenda kujjayo tuleetayo olukungaana? Waffe gyowulira eyo gyowulira ng'agenda eri Antonda we bayita mu kituulo. Waffe eyo. Kati abantu kito kyolaba wano kyobagamba booleseeyo bona kati bakulaba ku Soul TV kwoli bakulaba? Aba banandaba. Kale bandabye naye nze nja kubagamba sikinasanze wa pasita kirala alisituukangawo. Nga nsiimye nesiimye okusinkana. Jjajja kankuleko osabe naye nga neyanziza myaka 8 jankusituleko n'okusitulako. Myaka 8 nange kantapinge ku mafuta gano nja kuyisa mu 8 neeyongereyo. 10 mwago 2 gwosaana okuwangaala. Njaga wangaala walayi mu linnya lya Yesu nze nga wangaala. Amiina. Mukama akumpeera omukisa. Byonna manya nti kati obulwadde bwonna amaaso buli kimu kiwedde. Ono gwe tusinze ono yekka. Nanzijo wabi era kati gwe neesigira ddala ye mwesigwa wekka yekoyo. Waliwo abavubuka abatamanyi Yesu, waliwo abantu abamu batanalokoka. Ki kyobagamba jjajja wange? Balokola mbagamba n'abaana bange bensaba Katonda abalokole. Alokolera abaana bange. Ngale kama akumpeera omukisa. Atulaba ku Soul TV oyo jjajja wange yamanyi koza amanya bakuyita ani? Banyita Nakabonye Luusi. Nakabonye Luusi. Nakabonye.
Ruth kale nakabonye Ruth mukama akumpera omusa kale ba atulaba ku TV oyo jjajja wange nakabonye Ruth myaka 8 aduka esaala ey'okudduka oho bosaaga oluganda esebazibe mukama simwe munonga amazina n'omuziro Gerard kuruga Kamwenje nkaburijo aba Kamwenje mwatusaraho ine songa twabasaraho ninsima mukama yabasa kunya Kamwenje akamsi omwanya ogulyo hulira Kamwenje district mu Western Uganda Murwa Mwanja Kamwenje mwarge ushazinga yiwija n'abantu banga yiwako santambura ki twatemba mini bus twaturi abantu babiri twasimbero samusanzu sayibiro twatwakira omwanya ogwo Kamwenje masimbero samusanzu gwekero Kamwenje no mangu turiyo ntureta orukungaana mbarra mwaete bekanise akucharo rwambarra nturwakira konka ntuzo rwa Fort Portron hiye munonga kandi twarga ntuza Fort Portron aha ho mpete guriye no rwambarra ninza kuzayo no rwa Fort Portron ninza kuzayo aho kwarhanga nambasa abantu ba Kamwenje sortu mugikwatira kimwe munonga niyo cyasingire yo kwatana munongo mu radio cyasingire kusaba nebatusabira program yo kusaba program yo buzuruzi obano burabura mu cyuro buzuruzi obunanka korirwe niyo hura wakwatwa homanya ngunanye no kintakakirwe nintegwa kucika munongo abantu abatakakira cyo cyo kubasa kubagambira ko rukurebe mbere nko kweri nyoho bwe nyonje hinaba abatakakira haba reno bizabo hakire konkari yabo kumana bakurebera TV bashamwe ninyenda kugambira ogwo muntu akwekira hano we nayi no mugisa mwingi kusingo ogwo muntu ayarebera TV nanye TV njine radio njine kokana gantante mu transport ntike harayiga kwesenera amasayiga kwatikira henyine mbere ho nayekira aho nani mante nako nitekwa kugenda nebyanje buhire munonga nagikwata kurunje munonga n'abantu bokwe abari mu district ezetorire Kamwenje na town zezindi bagambere ngo twargantu za Fort Portron betebekana abantu abari Kamwenje abari Chenjojo abari Mubende abari Ibanda twarige muri yeji ntubantu za Fort Portron tubetenga buri yoma izafune echeye kanza kuchuna mumani isawa zino wenjogerera tugenda tandika okutendereza worship team egenda kubanga etukwatamu tugende mu kaseera akalungi akokutendereza naye ngaffe tukyali wano ku ttaka ettukuvu Canaan land okubanga tubatuusaako ebigenda mu maaso batwogerako n'abantu ab'enjawulo twogerako n'abantu bonna abazze batubuulira ekitundu kye bavuddemu era ng'olunaku luno balwesunze bati akansoke njogereko ne maama wange ono owooluganda Yesu yeebazibwe bannange obulamu buli butya obulamu bulungi amannya go bakuyitaani Kwabakya Justin ovudde kitundu ki Vudde Mbale Mbale ab'Embale nga tubaagala nnyo mwebale kujja